Greetings everybody, my name's Judy Semugabi Bachaita. Today we are continuing with our Luganda lesson 12, essomo ery'ekkumi n'ebbiri mu Luganda. Okubala mu Luganda part 2. Okubala mu Luganda ekitundu ekyokubiri. Counting in Luganda part 2. Okay, in lessons 11 we saw we counted in ones, tens and hundreds. So in this lesson we are going to count in thousands. Okubala mu nkumi, nkumi, thousands in English. We are counting in thousands. Lukumi, lukumi, 1,000. Enkumi biri, enkumi biri, 2,000. Enkumi satu, enkumi satu, 3,000. Enkumi nnya, enkumi nnya, 4,000. Enkumi tano, enkumi tano, 5,000. Kakaga, kakaga, 6,000. Kasanvu, kasanvu, 7,000. Kanana, kanana, 8,000. Kenda, kenda, 9,000. Mutwalo, mutwalo, 10,000. Now we are counting in 10,000s. Mitwalo, tubala mu mitwalo. 10,000 is omutwalo gumu, omutwalo gumu, 10,000. Emitwalo ebiri, emitwalo ebiri, 20,000. Emitwalo esatu, emitwalo esatu, 30,000. Emitwalo ena, emitwalo ena, 40,000. Emitwalo etaano, emitwalo etaano, 50,000. Emitwalo mukaaga, emitwalo mukaaga, 60,000. Emitwalo musanvu, emitwalo musanvu, 70,000. Emitwalo munaana, emitwalo munaana, 80,000. Emitwalo mwenda, emitwalo mwenda, 90,000. Emitwalo kumi, emitwalo kumi, 100,000. 100,000. Okubala mu bitundutundu, okubala mu bitundutundu, counting in fractions. Kimu kyakubiri, kimu kyakubiri, that's a half. Kimu kyakusatu, kimu kyakusatu, that's a third in English. Kimu kyakuna, kimu kyakuna, that's a quarter in English.
bisatu byakuna. Bisatu byakuna. 3/4. Now counting in ordinal numbers. Esooka. Esooka. First. Eyokubiri. Eyokubiri. Second. Eyokusatu. Eyokusatu. Third. Eyokuna. Eyokuna. Fourth. Eyokutaano. Eyokutaano. Fifth. This depends, the way right here depends on what you are referring to. Esooka. Esooka like over ente, the cow. Esooka. But if you are saying about so say somebody afunye first place, oyinza okugamba asooka. Asooka if I'm referring to a person. If I'm referring to a cow, I can say esooka. Esooka. Eyomukaaga. Eyomukaaga. Sixth. Eyomusanvu. Eyomusanvu. Seventh. Eyomunaana. Eyomunaana. Eighth. Eyomwenda. Eyomwenda. Ninth. Eyekumi. Eyekumi. 10th. That's the end of lesson 12. Enkomero y'essomo ery'ekkumi n'ebbiri. Thank you for listening. Weebale kuwuliriza. Weebale kuwuliriza in singular. In plural, mwebale kuwuliriza. Mwebale kuwuliriza. In case you missed other lessons, my Luganda lessons, you can find them in my YouTube channel. It's called Judy's Basket. Please do subscribe when you get there. Thank you. Thank you so much. Weebale nnyo. Singular. Weebale nnyo. In plural we say mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Goodbye. Goodbye. Wherever in singular. Wherever in plural we say mweraba. Mweraba. Thank you so much for listening. Hopefully you've learned something out of this lesson. Hope to see you again in our lesson 13. I'm still Judy. Stay Mugabe Bachaita. Stay blessed. Bye.